Leero ku Lugonvu's show. Swaza nnyo ku myaka 40 ng'omulambo guba gufulumya mu muzigo. Kiswaza nnyo myaka 40 ng'omulambo guba gufulumya apartment. Wakiri bagufulumye room emu naye nga wo ng'olina n'eddembe okugamba nti ogwoto bagukumaawo mu chief mu kajja kange. Omanyi tewali kintu kinyuma ngokera ku makya ne bagamba nti kakati omugenzi bw'agibwa mu ggwanika emulago agenda kusooka kutuusibwako ewakaawe egindi gye tugenda omukubirako eriisa evvannyuma n'oluvannyuma olunaku olw'enkya alyoka atwalibwa ewaabwe. Naye omuntu ng'abadde wa muzigo olumujja mu ggwanika bamusibiza mu kyalo. Ekyo badde okimanyi ate woba kuteekewa Suze wa landlord banga tena. Nedda sebo. Era landlord kasitakeera ku makya n'amanya nti wafudde ekintu kyasooka okweraliikirira okimanyi. Mbeegaire temuleeta mulambo ku nnyumba zange. Abapangisa abalala bajja kutya. Landlord yenna kasita ova mu bulamu bw'ensi nga tannakusaasira nga tannaba kulowooza ku bbanga kiri osulidde ku nnyumba ze oba myaka 5 oba myaka 10 kyasooka okulowoozaako agamba eki nga kitalo kati omubiri gw'omugenzi guliwa nti guli mulago oba mmengo kati agenda kugibwayo ddi nti nkya kati nkya nti lwaliro leero mugenda muntu ala mu kyalo direct nti atugenda sooka muleeta ano nti wa oba wenkana ki awo mukama waaba akuwadde obusobozi. Omanyi waliwo kye tuyita obusobozi ng'awo ofunidde obusobozi awo mukama waaba akuweeredde obusobozi ne bwabanga wala naye nga bagenda kugamba nti omubiri gw'omugenzi amanyi bino bose mwagala biwulya naye ng'ate ffenna tugenda kufa naye bw'ofa omulambo tugutuuzaawa okuva lw'otandika olina olugendo lw'otambula okutuusa lw'odda gy'ova obuto obuvubuka n'obukadde gy'emitendera mwe tuyita okugenda lwakuba okukadde wakati kizibu. Adamu bye yali akati bizibu olunaku lw'eggulu kati kizibu okuluweza olulamba. Olemeddwa okuzimbwa oyagala kutandikira ku kalina bw'enaakulema omusajja ajja kubuuza oba mwana ajja kubuuza naye taata ne tubulwayo wadde n'akayumba ak'ekisenge n'eddiiro naye ng'aliwo akaseera ke wali osobola ate kokazimba bambye nga tewakazimba. Lindirira